yakola ensobi. Omwana ono simumanyi nnyo nze nganze, naye okusinzira ku laavu gye yalina gye kubanze yali anjagala, ayagala kukunjagala ebya laavu tubeere nga tweyagala. Nze nayogera naye omuwala yanyumiza era nangamba nakubanga essimu omulenzi gwenkubira nga ngamba mbu ye Vairota biki okitegera ngaloza yes nga mulala kati ate omulenzi oyo gwe yayogeranga naye nga mmanyi entambula yange nga mmanyi ne wengendo performingira kati ng'omuwala ajja ng'omuwala ajja wali obalabeko omuntu akutunuulira nga engeri gy'akutunuuliramu alaga nti yali akumanyi nti mubadde mwogera nga tunuza omukwano omuwala akulagala kusemberera kati nga wali okyali omwajja ngamba Vairo oli omuwala akuyita nemutunuulira nga omuwala simumanyi okitegeera nemugamba omuwala simumanyi. Ndi mukulu Vairota omu ku bayimbi abalungi guno omwaka bakoze obulungi era ba upcoming artists, I believe the big artists abaliwo kati buno obudde mu bataba akatandika. Vairo buza ku bantu amanda bweza mpita Vairota era mbuuza ku bantu abatulaba essaawa zino yamani abali ku ABS mbabuuzaako nnyo yamani akayimba mu background ka Vairota sika mulala yenna kange. Abakyala bano bakola otya? Abakyala engeri gye nnyemba music w'omukwano abakyala bano babeera bagwa mu laavu ebyaddala nze nkubulira ebyaddala kwanze mbalabyeko mbalaba okusinzira comments zaabwe okusinzira ku live gye baba bakulaga ku stage ng'oyimba okitegera ebintu bwe bityo yokaniza nze nakiteeka muli nti abakazi abo abakyala tebaagala nze baagala music wange yes babeera bafaani bange. Omwana ono ajja kubira Prosper simu Prosper nali nga njimiza emboozi eyo omwana ono akwetaaga nnyo era akunonya bamubbe n'omubba yakola ensobi ku mboozi y'omukyalo nera omumanyiiko ki? Omwana ono simumanyi nnyo nze nganze, naye okusinzira ku laavu gye yalina gye kubanze yali okusinzira ku kaŋŋambe nti emboozi gye badde nfuna yali anjagala, ayagala kukunjagala ebya laavu tubeere nga tweyagala okitegera, naye abantu beyayitamu baali baki? Baali bakyamu okitegera. So kati omuwala agenda connectinga n'omulenzi awo okitegeera ng'omulenzi amugamba ayagala kulaba ani Vairota. Omulenzi gwe yasooka connectinga naye yamulaga nti yaani no nze nkubulira emboozi nange mbadde nga ngifuna yes yagenda nakola ki abantu beyatuukako be baali abakyamu kuba nze nayogera naye omuwala yanyumiza era nangamba nakubanga essimu omulenzi gwenkubira nga ngamba mbu ye Vairota biki okitegera ngaloza yes nga mulala kati ate omulenzi oyo gwe yayogeranga naye nga mmanyi entambula yange nga mmanyi ne wengendo performingira okitegera ebintu yes amugamba leero ndi wano jangu so kati twalina show ku Polnest yali kanzijukire yali meet and greet yakyali wange omu kati ng'omuwala ajja wali obalabeko omuntu akutunuulira nga engeri gy'akutunuuliramu alaga nti yali akumanyi nti mubadde mwogera nga tunuza omukwano omuwala akulagala kusemberera kati nga wali okyali omwajja ngamba Vairo oli omuwala akuyita nemutunuulira nga omuwala simumanyi okitegeera nemugamba omuwala simumanyi okitegeera kati omuwala kati show yaggwa nze nenzirayo ewaka mba nakatuuka ewaka waliwo essimu eyankubira kati omuwala ankubira enamba yange yagijja ku bouncer wange yes yasaba bounce enamba yange kati mba ntuuka ewaka omuwala nakuba essimu nangamba Vairota nze Jeni biki mwana gwe byonkozesa bitegedde nemugamba gwe Jeni nga sikumanyi anti aŋŋamba nze Jeni okitegeera ate nga ŋŋamba mu Vairo byonkoze mbadde sibitegedde nemugamba gwe nga sikumanyi ankubidde wali oyogeddeko nange mu bulijjo njogera nemugamba toyogerangako nange okitegeera nemugamba toyogerangako nange kati nze namuyita nelowooza obanga abawala basumbuwasumbuwa omanyi mutaso okubya essimu akusumbuwasumbuwa ebyekisiru kati nemuggyako ogwasooka
nadamu nakuba essimu ne mujjako gwokubiri kati nze mu busungu juka nali nkoye namuteeka mu blacklist olwomwejjako yes nga ndowooza mana baba basumbuwa abantu kalina kuziyita weeks ziyitawo akubira ku ssimu endala andamu kati mukunkubira naŋŋamba Vairota ŋŋamba ekituufu oba osobola okunjagala oba tosobola yes aŋŋamba ekituufu oba osobola okunjagala oba tosobola ne mugamba naye gwe storage kiki kati n'atandika okunyumiza emboozi nga bwe yajja etambula yes ne mugamba gye nolaba kino ekintu lwakwanza osanze nze ndi wa mutima mulungi singa wasanga abantu balala bali bagenda kukubba ate nawulyako nesagamba obeera bamubambu bamugamba okulaba ku Vairota onesasula emitwalo 5 biki bikyo kitegeera namugamba jeno olaba toddamu kola eyo nsobi kubanga bajja kubba ate kati bajja nakubba ebintu ebisingako kwegyo emitwalo 5 gye bakutwalako okitegeera njagala olaba nze namunyo yankubira essimu ku makya nemugamba jeno olaba nze okwagala omuntu kubanga nti nkwagale sisobola kwagalirawo ku sport okitegeera kijja laavu ekula bukuzi okitegeera kati nemugamba essaawa zino ngenda soka mbeera ekyaliwo because sobola mwagala nze neze kizibu se nakitegeera nemugamba ngenda beera kyaliwo kubanga okusinzira ku njogerayo liddemu yali ayina laavu va ku bino ebya laavu y'abayimbi eri laavu yennyini gye laavu yennyini eri gye boogerako namukwata nemunyonyola mugamba je ntoda mukola nsobi eyo mugamba oshegera ojja kugwa kuba fere era sawa zino ndikyaliwe sawa zino yes tunyumya bulungi nga bakyali because namunyo twayogera nga bakyali nemunyonyola mugamba je nolaba kati olaba kati abantu bayogera nabo si tebali connected nange okitegeera bajja kukubba okitegeera sio batu bakola banga kabayimbi kali zondaba nze Vairota nene namba y'essimu yange ya Vairota ne ku management yange kuliko omuntu goso okubira nayogera nganzi mbatambula nawe yes kubanga nosa kyakiba kirungi kutuka ku mimbi direct era nawe bimanyi tugeze okubidde bana abayimbi abanene okuze ku Spice dan tusama okubira direct okujja nga kyaliwo shegera kala omanyi kati wala abantu abatambulira amanya gange nze Vairota kati gwe yakubira abantu oyo kati abantu oyo bamukozesa ebyo byekisimu batumira nnyo olaba ze meaning basi batumira bayimbi bona abatebo mabega lwaki batumira nnyo abaana bano lwaki bagala nnyo abayimbi nakwemaliramu bwatu ne bakulabanga nako kakati kankubulireko ekintu kino olaba music oyo music kiringa kitambo kikwata kikwata nakulaba bagamba malaika yali eyimba yali sitaani yali alina eddoboozi sitaani naye okusinziranga ku bitabo ebigamba malaika yali eyimba yokka ng'eyimba ng'ennyonza bali bagiyita sitaani kati kikyekyo kyengeza kukula kati waliwo ne music abakazi gwe bafa oyo music wamukwana ate kati ffe gwe tuyimba omukazi ng'awulira akolaki tuva osootuka ewantu omukyala nakolaki nagamba Vairota nkuwadde motoka yange nze omukazi asobola okugamba Vairota njagala kusula naawe kiro kimu kusula naawe kiro kimu kolera kino na kino kwegamba kale fe abayimbi abayimenye bazomukola tuyita mu kusomozebwa kungi naye kiyinza okuba nga kikusigazaako n'obeera omugumu olina okubeera n'obwongo sometimes bwe kiba okubivunnuka bino byonna mu myaka gy'emito kikyokozesa nyo abantu bigwamu kati nze yes kati nze nina ekintu kimu bwe ntunulira bwotyo ndabanga omwana omuto okitegeera ne mu myaka naye engeri gye ntegeeramu ya kintu kikulu lwansonga nze engeri gye nakulamu nakulira mu bantu bakulu okitegeera ate abantu bembadde mbeerangamu badde bantu bakulu because ate nekitera mwana nze ndi mwana munaku nkyalina okugulira mama wange benzi asobola gikuwa nze nange nsobola okukola nenjetuusaako kuba eri teba yange omanyi nze njagala nnyo okulya ku kintu kyange kyenkoleredde
yes olaba nze omuntu ne bwampa ekintu kale aba kimpadde so mwebaza naye mpulira nga si kyange nze manyagala nekolera ekintu kyange okitegeera ya nti ngule emmotoka ngambe nti nze agyegulidde ennyumba gyensulamu nze agisasula okitegeera music wange asasula ennyumba gyensulamu yamaani tugere ku music wo oyina akayimba akapya n'ennyimba z'okola emabega zobadde oyimba emabega anya kuyambako mu kuwandiika anya kuyambako mu kusasulira studio n'ebirala ebiringa music okutambula obulungi tiimu kyekuyambako ekisookera ddala ekyokuwandiika newandiikira music era gwokoze muwandikira yes newandiikira music naye ate mu kuwandiika music kino ekintu abayimbi tebakyogera okitegeera tubeera mu studio eyo sijjagamba nti baba mpandiikira no tubeera mu studio eyo bwe tuba tuvibinga wabeerayo abantu betubeera na mu studio nga bavibinga naffe kati sometimes abantu abo batuyambako na editing kubanga zisobola okuleeta idea nengamba tugenda yimba ku kino nakino nesooka kuba lines ezo kati kankuwe for example akayimba ka amala bwe tukakola ne producer wange nakuba nayimba waŋŋambo yagala barastaman derinensi bakati tutukawo ku gundi y'oluzungu naŋŋamba omanyi yes producer yaŋŋamba kati kulaga connection ebeera mu studio naye abayimbi tebabyogera nti oba toyogedde erinnya gamba nti kutubeera mu studio eyo tubeera n'abantu abatuyambako sometimes abavibinga naffe okitega olwimba okugwa lwonna lwakuba abayimbi tebakola ki bakyogerako ekyo naye nga nze music mwewandiikira yes kwakati nze olaba ku studio yaffe tulina writer bamuyita saxman wakabi tuba anyambako editing naye nga ate vibes nze mba manyi kyengenda oyimbako naye editing ojja ne idea nayongeramuku obugambo butono otangamba wano oyimbawo bwoti okitegeera omanyi kati olaba omanyi lwaki music wange bwemuwulire nnyo abeera mulungi nnyo nti kkiriza advice okitegeera omanyi wabeera abantu abeera mu studio n'omugambako mwana nakandi okuwandika akyusizza n'awaleza empaka okitegeera gwekkiriza advice gitunulemu ya wetulaga guno mwaka mupya mwezi twakutandika leero lumu nteekateeka kivairo zalina ng'omuyimbi omwaka guno eno alright omwaka guno njagala tegekayo ka listeners party mbadde manyi concert mbunga todduse nnyo listeners party kati kankubulireko ne concert esoboka bino ebintu bya music obimanyi muganda wange yes so kati okyasobola jja nakugamba olwokuba vairota yakajja tasobola kukola concert asobola aba asobola nasobola kuba bayetaga support okitegeera because abantu music abakoze eki abatuuseemu so kati guno omwaka njagala tegekayo ka listeners party ka EP nyimba zange 6-7 waliwo yaŋŋamba nti vairota ayinamuko mu ngeri y'amalala geyakuba ku kajji kati kakati ŋŋamba ono munamawulire munnange Samuel